Allah naffe abasiraamu tunyiikire kunywerera ku biragiro byani banaye tunanyweza ebiragiro bya Allah abalabe b'obusiraamu bajja kututyanga ekituleetera embeera ne mulaba kino ne kijja ne kigwawo mateeka ga Allah tukyali banafu tuli fenna tuli baki tuli banafu naye obuwanguzi bwonna busigala nti eddiini ya Allah yagyeyimirira gikola ki okubeera nga gikuuma. Njagala ntandikire we twakoma oluvannyuma lwa faida eyo nga omulundi ogwayita twali tutunuulira thamarati dua, ebibala ebiva mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Muganda wange omusiraamu, mu byoba togayalirira, mu byoba tonafuwamu oluvannyuma lw'okunyweza esswala ne shahada kyekigambo ky'okusaba Allah. Togezanga olunaku ne luziba, togezanga n'okola omulimu gwonna omulungi mu ddiini ey'obusiraamu, togezanga n'obeera mu mbeera yonna ey'essanyu ey'obuzibu okuggyako ng'osaba Allah. Tusabe nnyani? Ekisookera ddala, Allahu yaghdab hiina la yus'al. Allah anyiiga nga tasabiddwa, so nga ebibala ebiva mu kusaba bidda gy'oli. Ye Allah talina kyafuna nti era bw'otoosabe Allah agenda kusalwa, naye ate bw'osaba gw'ofuna ebibala. Kati mu byoba togayalirira ba'da shahada wa ba'da swala, ekigambo ky'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera mu mbeera yonna ey'essanyu, mu mbeera yonna ey'obuzibu, wakati mu nnaku teweerabira kulaajanira Allah kumusaba. Musabe Allah akulongoseze ezzadde, akulongoseze eddiini yo, akuwe enkomerero ennungi, akugye mu mbeera mw'oli, akuwe enkomerero ennungi, akutangire emitawaana, akukingiriza abalabe b'omanyi ab'ekyama n'ab'olwatu. Ebyetaaga okusaba Allah bingi, era omuntu nga yagambye nti buli kanaku kansabe Allah ku bwetaavu, kubanga ebintu bingi ebitwetaagisa okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo ebibala tubifuna mu kusaba Allah. Tuli fenna bw'osaba Allah subhanahu wa ta'ala ofuuka wa ku mwanjo gyali. Bw'omala ofuuka w'oku mwanjo, buli kyosaba Allah akwanukula, buli kyeweekingiriza nakyo eri Allah, Allah kikkingiriza. Allah akulabira nga yakugayidinga mu nsonga ezinaakugasa. Emirimu gyo Allah n'agiteekamu baraka. Kyova olaba abaatukulembera abalongoofu, Allah yateeka baraka mu biseera byabwe, mu mirimu gyabwe, mu irimu yabwe, mu ntambula zaabwe, fi jamii tasarrufatihim, mu buli mbeera yonna. Fanaalu saadatay ad-dunya wal akhira, ne bafuna obwesimbu bw'edduniya n'akhira. Kyova olaba baakolanga kitono, tuli fena, naye nga kathirul baraka, emikisa gye gisingamu obuki obungi. Olwaleero abantu b'omulembe guno tukola kinene, ne tutawaana nnyo, ne tuteebaka, naye emikisa mitono. Naye omuntu buli wasaba Allah mu bibala byafuna, Allah ng'amaze okumufuula ow'oku mwanjo, amuteera baraka mu buwangaazi bwe.
bwateeka Allah mu buwangazi ateeka baraka mu baana, n'ateeka baraka Allah mu makaago. naye olwaleero amaka gaffe gakendera emikisa. ebolaba muzaala nebbali ne mukweka n'abaana ne batuuka n'okubamanya nga mumaze kugenda magombe, ne mulabirira n'abaana abatali bammwe. bakyala ne babasiba abaana kubanga emikisa gyabula ne mumaka. omuntu mwasinga okuwangalira ge yalitaddeko ebirowoozo. ndoza mwalaba akatambi wiiki ewedde ak'omusajja afubutula omwana omuto ku busika bwe yali amuwadde oluvannyuma lwa DNA. mukazi nga yeekabyakaabya obuziga era ng'obwaggoonya bwe batera okukola, naye ng'ensobi agimanyi. gwe nasaasiramu ennyo yankwasa ennaku ye mwana. omukazi teyankwasaako nnaku, era senga mmanyi waabeera naligenzeyo nange nemwongereza ku bigambo byange. n'osiba omusajja omwana atali wuwe n'omutwala ne ku musaayi n'omugamba ogw'e Uganda sigwesiga njagala gwamu Amerika, n'ateekamu ne ssente, naye ng'ate omwana si wuwe. mulabe peyini eyo ebeera ku musajja. bangi tutya kukaabira mu bantu, naye emitima gyakaaba dda, gikyakaaba. naye byonna abakyala bye batukoze wakati, bye bakola ku nsonga eyo, tebajja kuva mu duniya muno nga Allah tabasasudde. ekyo nabbi yalambuzibwa n'ejjana n'alaba ku bibonerezo abakyala bye bagwamu nga bamuliro, kuyingiza baana ba haramu mu basajja nga si baabwe. ekindeeseza ekyo kiki? nti baraka zikendeera nemmaki nemmaka. mu bibala ebiva mu dduwa, anna ddu'a taatu lillah, edduwa kugondera Allah. buli wosaba booti oba ogondera Allah. wamtithaalu amrihi, n'okuteeka mu nkola ebiragiro bye. wa qaala rabbukum uduuni astajibu lakum. obuzibu bwe tulina tugenda ne tugwa mu mbeera etunyigiriza, etukaabya amaziga, ey'ennaku nga ddala mu butuufu eruma ku mutima, n'olema okukozesa amaziga ago agasookera ddala okunnyonnyola Allah, okaabire mu maaso ge ng'owanisa emikono gye, ate n'okaabira baddu nga Allah tosobola kumukaabira. naye Allah yatugamba nti waqaala rabbukum uduuni astajibu lakum, munsabe mbaanukule. ogwaffe gwa kusaba kunnyonnyola, ogwa Allah kwanukula. kati buli wosaba Allah oba omugondedde, buli wogondera Allah, enkomerero y'okugondera Allah jjana. kyovola abasahaba tebasitula nsonga yakubaanukula nti gye batunuulidde, bamanya ani abalagidde. waqaala rabbukum uduuni astajibu lakum, munsabe mbaanukule. gwosaba ddi Allah? oyagala Allah akuwe naye ate tomusaba, n'ensaba gy'omusabamu togimanyi. faddaa'i, omuntu yenna awanika emikono gye n'alaajanira Allah ng'ali mu nsonda ya muzikiti, ali mu nsonda ya mu nnyumba ye, alina waali mu kifo ekyesikusifu, n'awanika emikono gye n'annyonnyola Allah, mustajibu li amrihi, Allah ayanukula ekiragiro kye, ayanukula okusaba kw'ensonga ye n'agyanukula. laba nabbi bwe yasanga mu hadisi ya Abi Umama, omusajja nga ali yekka bw'ati awanisa emikono afubutuka amaziga. Nabbi n'amubuuza ennaku evudde ku ki, kiki ekimukaabya? n'amugamba nti ya Rasulallah, duyunin alhamatni, amabanja gantuuse wano. naye nga tetulina mabanja. bameka wano abawona amabanja g'abantu?
nga n'abamu essimu zaabwe mwazi blockinga, nga n'abamu baba blockinga lw'amabanja ge balina, lw'amabanja ge mulina. Naye nabbi yamugamba ebigambo, yamugamba nti ala uallimuka bikalimatin, kuyigirizayo ebigambo ogatte ebibatu byo, ebigambo ebyo bisabisenga Allah ku makya n'akawungezi. Namugamba nti bala ya rasulallah, kubanga omusajja enyiike yali emukutte. Omuntu omusanga nga akaaba yekka kitegeeza kiba kirazeewa, naye gwe okaaba ddi nga waliwo ennaku ng'amaziga ago gakaabira Allah, gwe okaaba ddi? Kuba ekisookera ddala eriiso erikaaba ku lwa Allah terigenda kulaba ku muki, ku muliro, nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba. Naye nabbi yamuyigiriza ebiga n'amugamba nti bw'obanga obukeesezaga nti allahumma inni a'udhu bika min alhammi walhazan wa min al'ajzi walkasal wa min ghalabati ad-dayni wa kahali ar-rijal. Omusajja agamba sahaba nti saayogera bigambo ebyo okujjako nga Allah yammalira ebbanja n'ennaku n'agikola ki, n'agimponya. Gwe teeka mu nkola ebiragiro bya Allah, amaziga go gakulukute ng'okulukusa ku lwa Allah. Naye ebitukaabya birala, abaagalwa we batulekawo, maama w'abaana agenze n'ebintu, n'okaaba n'ofuba okutuka amaziga amayitirivu. Mukyala bwakukyawa n'okaaba n'ofeesa, simanyi nti naafuna mufaanana. Oyo walina ndagaano ki nti olifuna afaanana bw'ati? Sanga Allah alina nekyakuwonyeza. Kaaba kitono, owoloma kitono, kubanga mu kirungi mu kibi mubeeramu ekiki, ekirungi. Naye gwe buli ekikutuukako olaba kibi. Musajja n'akukyawa n'ofubutuka amaziga, sikyazeeyo kufumbirwa. Abasajja bonna bantamye, maama bonna obamazeeyo ddi? Kwoyo omusezza oba yalimu abasajja bonna, tukaabirengaani Allah. Tuli fenna mu bibala ebiva mu kusaba Allah, ennamba ey'okusatu assalaamatu min alkibri. Omuntu buli wasaba Allah nga awanika emikono bw'ati aba awonye okwekuluntaza, okwekuza, okwemanya. Aba avudde omuzungu kyayita, akiyita atya omuzungu? Aba avudde mu kye bayita arrogance, okwemanya, okwetegeera. Mulimu abantu nga bali arrogant olw'okuba afunye ssente, tasaba mbu yeebaza. Ni Allah buli w'omusaba bw'oti kikulaga nti oli mukaka mu maaso ge. Takabburu ekuvaamu n'omanya nti ndi muddu, sirina kyendi mu maaso gaani? Ga Allah. Olaba woona takabburu? Kubanga mu bimu ebyammisa Iblis obwakabaka obw'omuggulu, Allah n'amugoba n'amuteekako ne laana, yali takabburu. Asjudu liman khalaktahu tiina, yanyooma ono Allah gwabagambye ovunnamira. Oba Ibuliisi amagezi gamulimba gatya nti asinga Adamu? Oba yamanya atya nti yengeri gye yatondebwa mu ttaka, ye nga atondeddwa mu muliro, nti omuliro gwe gusinga ebbeeyi ku ttaka? Kubanga yagaa nti khalaktahu min tiini, oyo wamutonda muki? Yagaa khalaktani min naarin wa khalaktahu min tiini. Amagezi ago kiki ekyamulimba? Nti omuliro ye mwe yatondebwa kyekyebbeeyi ku ttaka. Naye ekyamuleetera ekyo yali ki? Takabbur, kibur, arrogance. Kati omuntu buli wasaba Allah, arrogance ye muvaamu. Kubanga mbireetera abantu takabburu mu nsonga ezimu ezireeta takabburu bulungi. Naddala ebitendo bibiri, abantu manya, abantu babika bibiri
bwe bawona takabburu ensi etereera. Ensi ekola ki? Etereera. Abasookera ddala abavubuka, abookubiri bakyala, abookubiri baki? Bakyala. Katonda bw'atereeza omuvubuka n'awona amalala takabburu, omukyala n'awona okwemanya, ensi ekola ki? Ensi etereera. Naye mubireetera abantu takabburu bulungi. Kyala agenda neerabanga mulungi, bw'ava mu kwemanya nti bulungi n'anyooma buli muntu. Kakati ate ekimuleetera ekyo, amaze okwemanya nti mulungi, n'atandika okubega emimwa, nyagira bw'ati n'agiruma. Olwakuyisaamu maaso ayisa buli amutunuulira mu maaso. Era kino njagala kibasibiriramu abasajja. Bw'obanga owasa omukyala, wasa omukyala ng'okakasa, nga gwe okakasa nti mulungi. Towasanga omukyala nga yeekakasaako nti mulungi, agenda kunyooma, kubanga ajja kulaba ebiseera ebisinga ng'akuyamba buyambi. Omusalafu omu yawasa omukyala nga mulungi, okumanya yali mulungi, ng'omukyala ne waayimira bw'ati ku kkubo, emmoroka zimaayika ziyimirira zokka ne zimutwalako lifuti olw'obulungi bwe. Naye nga bambi ono omusalafu kimuluma, ne bamutwala ne bamuzza, ne bamutwala ne bamuzza, ate nga bambi talina kyakwogera. Naye lumu neyegaganula ng'omusajja, namugamba bakutwalanga lwaki? N'amuyisaamu omumwa, n'aluma omumwa, n'amugamba nga sinnabakwanukula kino kimanye, nkuyamba buyambi okufumbirwa wano. Wasanga omukyala nga gwokakasa nti mulungi, towasanga mukyala nti yeekakasaako nti ye muki? Wallahi ajja kunyooma, kuba naawe era ogenda okwetunulamu nga bambi ng'akugambye nti nkuyamba buyambi, nga nawe ogenda okwetunulako ng'olaba akuyambeera. Kyova olaba abantu abategeera tebawasa nnyo bakyala balungi. Oba ntegerekisi, sibage nti ate muwase babi, beera wakati. Naye oyo omulungi ayitiridde ayeemanyi. Towasanga omukyala nga yeemanyi nti mulungi, wasanga omukyala nga gwomanyi nti my wife is beautiful, kyala wange mulungi, so si ye kwemanya, kuba tolina kyogenda mu mugamba okujjako nga akumanyiira. Beauty yange eno njituuza awaka. Bw'olaba beauty yange esobola okufumbira ku manda, ate gwafumbiddwa wa manda. Beauty yange neetaaga kukolererwa bukolererwa, n'asosola enjala, n'amyusa emimwa, bw'agibega ate abega gwe gwakenenula, kuyamba buyambi. Era bw'osanga abo nga balina ne timetable ez'ensonga z'obufumbo, bakuwa lunaku lwa Sande, olutali olwo lukuyitako ne weebaka, is bad luck. Kati wasanga omukyala nga gwokakasa nti muki? Towasanga mukyala nga yeekakasaako nti mulungi, agenda kujooga. Kyekindesezza ekyo okuwona takabburu. Okuwona ki? Kyembagaye nti abantu babika bibiri bwe bawona takabburu, ensi ekola ki? Ekitonde mukyala n'omuki? N'omuvubuka. Awo goberezaako bagagga abatalina ddiini. Omugagga atalina ki? Omulanga yeemoola, si kyasaba, neebaza bwebaza. Tebiba takabburu sheekh. Laba Allah bwaga nti inna alladhina yastakbiruna an ibadati
ibadati abekuluntaza mu kunsaba wallahi teriyo muddu ali mu duniya muno ng'ali ku ddaala eri tasaba Allah taliyo. Olaba bannabbi bawanikanga emikono ne basabaani kakati gwe otuuka otya ku ddaala eriga nti gwe tokyasaba nga tuli beetaavu mu kusaba Allah hatta ne bw'oba olina ssente ezenkana zitya gulina ssente nga bano bananyini Salaamu TV nga zizo zonna buli midiya yonna yiyo weetaaga era okusaba Allah kuumira ebyo ebyobugagga byakoze eki naye ng'otuuka ku ddaala ega nze sikyasabirwa Katonda yampa. Ekyo kitegeeza takabburu oba ofunye arrogance eri Ibliisi gye yafuna Allah kubanga Ibliisi yawangaliranga kuno ku duniya Katonda n'amutwala n'asukka mu ddaala n'amutwala kubanga omuntu bw'alinnya ng'alina ebiragiro byakola Katonda amulinnyisa si bwe kiri. Katonda n'amulinnyisa eddaala n'amuteeka mu bamalayika olw'okulinnyako eddaala. Kati Allah agenda okuyisa ekiragiro nga Ibliisi ali mu bamalayika usujudu li Adamu muvunamirani ekyamuleetera obuzibu kwemanya kasita Katonda akuteeka mu mutima gwo ne weemanya ndi mulungi nina ssente abo nze mbasinga irimu abo nze mbasinga okumanyika abo nze mbasinga okubeera ne ba followers abo nze mbasinga ekyo kasita Katonda akiteeka mu mutima gwo ofunye olumba olugenda okuyingiza omuliro. La yadkhulu aljanna man kana fi qalbihi mithqala dharrati min alkibri tagenda kuyingira jjana alinamu akantu bwe kati katono bwe kati nga n'amaaso gaffe tegakalaba wabula nga omala kuleeta byuma bitangaza akatono bwe kati ng'akalina tagenda kuyingira jjana. Akati omuntu buli wasaba Allah awona takabburu kubanga omuntu okuwanika emikono bw'ati n'alajanira Allah aba amaze okwetowaza maaso gani maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kye batugambye nti assalamatu min alkibri okusaba Allah mu bibala ebikuleeta owona takabburu okwemanya okwetegeera arrogance ekuggwamu n'omanya nti oli munaku oli miskiini eri Allah. Tuli fenna ekyokuna addu'au ibada tegeera nti okusaba Allah oba omusinza okusaba Allah kukola ki ani ayinza okwekuluntaza mu kusinza Allah naganze sikyasaala sikyasiiba. Addu'au ibada okusaba Allah ibada okutateekeddwa kuzanyiramu okutateekeddwa kubeera mu bufere. Oli ayagala kusaba Allah aleesa akabaani ataddeko omunnyo amansidde abamu ataddeko kamulali mbwe edduwa ya kamulali ayogedde abaafiire Badiri. Kimanye nti okusaba Allah ibada bwebeera nga ibada kitegeeza ki gikole nga nabbi bwe yakola ki bwe yasomesa gikole nga Allah bw'ayagala. Ekirala abantu abamu boonoona enkola ya nabbi entuufu boonoona enkola ya nabbi eki entuufu. Oyina amagalo lwaki tosaba nagaffe tuli basalafu omusalafu tasaba dduwa omusalafu asaba edduwa kubanga edduwa bannabbi bazisaba ate be basalafu abasinga. Kakati gwe obusalafu oba tobutegedde walladhina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wabula kayfiya ensaba yekwawula ku basalafu n'abatali baki naye ng'omuntu yenna alina okusaba Allah wabula ensaba awu osaba otya edduwa ogiteeseteese otya
awe wali challenge abantu webaviiramu niye nekakwegiraagira mbu nze ndi musalafu. Salafu taba wa dduwa aba waki bwataba wa dduwa waki wabula kaifiya engeri omuntu gyakola ki gyasabamu yemwawula ku basalafu n'abatali baki. Kale Allah kyava tugaa nti walladhina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghilla lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufu rahim. Eyo aya tulaga okusabira abantu abatukulembera era babasabiranga abatukulembera abalongoofu wabula kaifiya engeri gyosabamu wewali challenge tigwosabye bubi bwatyo nabbi si bwayigiriza ensaba yalibadde bwete entuufu. Kale buli omanya nti addu'awo ibada tereeza kaifiya ensaba nabbi yasaba atya tuli fenna kubanga bwetunulira hadisi ya Nu'man ibn Bashir anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qala addu'a huwa al-ibada. Bw'oba osaba Allah tegeera nti oli mu kusinza Allah. Oli mu kusinza ani? Saba bulungi wegendereze ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala. Tuli fenna n'olw'ensonga eyo tuyitirize okusaba Allah tukimanye nti bwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuli mu kusinza Allah. Mu bibala ebirala ebiva mu du'a addu'a mahbubu lillahi azza wa jalla. Allah ayagala nnyo okusaba okumusaba. Omuntu asaba Allah mwagala. Okusaba Allah Allah akyagala nnyo. Hadisi ya Ibn Mas'ud eva ku wekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagaa nti salu Allah min fadlihi musabe Allah ebirungi bye fa inna allaha yuhibbu an yus'ala kubanga Allah yagala nnyo mukola ki. Kati buli wosaba bwoti nowanika emikono ng'osaba Allah tegeera nti Allah ekyo kyokoze akyagala. Leka kwekuluntaza leka kuleta malala mu dduwa ibada. Allah yagala nnyo okumusaba nga hadisi ya Ibn Mas'ud bwe yagaa nti salu allaha min fadlihi musabe nga Allah ebirungi bye. Birungi bya Allah tebiggwayo ebyeduniya n'ebyakhira. Tuli fenna fa inna allaha mazima Allah yuhibbu an yus'ala ayagala nnyo okumusaba. Allah ayagala nnyo kola ki kiregeeza bw'otasaba Allah Allah akinyiigira. Tuli fenna ekyomusanvu addu'a okusaba Allah kyebayita okusaba Allah sababun liinshirahi sadri yensonga etowala ebeeraawo omuntu n'atoolokoka ekifuba alina ennyiike buli wasaba bwati Allah gwena okulaba nga Allah atoolola ekifuba kye mutima gwe okutoolokoka nokakkana. Kati njagala nku ekyokulabirako sheekh omuntu ng'alina ennaku ku mutima buli wagenda bwati ku musaalo n'awanika emikono atoolokoka nakakkana kubanga akakasa amaze okwogera nani amutege abeera n'essuubi. Era omuntu naga nti nsabirako eri Allah namuga nsaba Allah akutaasi akujje mu buwulu akugaggawaza akujje mu bwavu era okulaba nga amwenya alimu essuubi. Kiringa muntu okujja wamuwalimu namuga nsabirako eri Allah namusabirako eri Allah. Tuli fena avaawo ng'akoze eki atoolokose ekifuba. Kiba tugambye nti addu'a sababun liinshirahi sadiri omuntu atoolokoka ekifuba kye kubanga amaze okwanjula ensonga yebadde muluma eri Allah eri omunene gena okulaba nga atoolokoka akakkana ekibadde kimuyinze gena okulaba nga akakkanya. Era omuntu atasaba Allah buli kiseera abeera mu nnyiike, kiseera aba anyiize, buli kiseera abeera stressed.
naye buli lwosaba Allah okkakkana, kubanga obeera n'essuubi nti essaawa yonna akukola ki? Akwanukula. Naye buli lwotasaba Allah ojja kusigala n'ennyiike, oyingire kabbuli ng'oli munakuwavu. Saba Allah otowolokoke ku nnaku y'ensi eno, kubanga buli lwoyogera ni Allah bw'oti, ekikubadde wano mu kifuba kikola ki? Kikkakkana. Fafihi tafrijul ham, mu kusaba Allah mulimu tafrijul ham, Allah okujjako ennaku, okuwankawanka kwobadde nako. Wa zawalul gham, Allah nakujjako ennyiike. Tuli fenna wataisiril umur, nakwanguyiza ensonga zo. Walakad ahsana man qal, laba omutontombi we yagamba wa inni la adu Allah, nze nsaba Allah. Fama yanfak wal amru dayyik yatafarraja, ningenda okulaba ensonga ebadde enzito, ennyinziza amaanyi, yatafarraja, nga Allah antereddewo buki? Obufulumiro. Kusaba Allah kukendeeza ennyiike, Allah nagonza ensonga. Naye bw'oba tosaba Allah, bw'oli awo ojja kusigala n'ennaku, kubanga eno edduniya ya nnaku, ya bizibu. Kino kivaawo, kino kijja. Ofiirwa omukyala n'ofiirwa omwana, ne bakugoba ku mulimu ne bakusala ku mulimu, obugagga bukendeera, famire ekuteekako akazito, ogenda okulaba asinga obutakwagala wakulusegererwo. Abantu abasinze okukosa abantu, okubasindikira amajini, ebyokoola, baluganda bw'abantu, bebakyasinze okukosa abantu. Mwana wa maama we muto amusindikira amajini, mwana wa muganda we tamwagaliza, mwana wa gundi namusindikira amajini. Kakati ebizibu by'ensi eno tebikoma, naye kisobola okutowoloza ebizibu by'ensi eno akazita akatuliko, kuwanika miki? Mikono eri Allah, kubanga eno edduwa ngabo. Mumanyi kye bayita engabo? Mumanyi kye bayita engabo? Kyeki? Shield. Buli wosaba bwoti Allah ebizibu nga byekoona kuli, abadde akwagaliza ensaalwa nge ekoona kuno ng'emuddira, oyo atuyitiriddeko nga kimuddira, akukolimira ng'ekikolimo kimuddira. Duwa ngabo, ng'omuntu wabeera mu lutalo ng'ayambadde gundi eno bagiyita ki? Siri nnyo omujaasi, kiki ekyo? Mwe bajaasi bakiyita kyekyo? Yes, olaba omujaasi, blade flute. Tegerekisi ekuba kuli buli ekijja, ow'ensaalwa, ow'eddogo, nakusindikira amajini, notakwagaliza, ayagala odde mu kyalo, nayagala kubbako ttaka lyo. Duwa ngabo. Era ekitala ky'omuntu yenna omunafu, ate nga ffenna tuli baki? Banafu. Wallahi duwa kyekitala kyaffe, ffenna tuli banafu, teriyo w'amaanyi, naye duwa mwe muli amaanyi. Kyekitala ekya buli munafu yenna duwa. Kubanga tosobola kulwanagana n'amajini okujjako eki? Edduwa. Tosobola kulwanagana na wansaalwa okujjako eki? Edduwa. Tosobola kulwanagana na lumbe lwa bwavu okujjako eki? Edduwa. Tosobola kusobola mukyalo oyo gwe webika naye mubikunta, Allah mukugondeza lwaki? Lwa dduwa. Naawe takusobola dduwa. Dduwa yokka. Sibo kiri ekisembayo asinda, soogera kugwe ng'omuntu. Ekisembayo addu'a sababun lidaf'i ghadabullah, edduwa ezaayo obusungu bwani? Bwa Allah. Buli osaba Allah ng'obusungu bwa Allah buddayo. Naddala olwaliro mulaba embeera gye tulimu, eno embeera wallahi gye mulaba erimu obusungu bwa Allah. Olwaliro ndabye ka vidiyo ku WhatsApp bakasaasaanyiza nnyo, nga ndaba erisajja erikulu
lya Afrika lirabika li westana, lyambadde kadaali, omuzungu alikubye embaga, lyambadde gawuni, likumba ng'erikyala, bagenda kulisiyaga. Miskini. Bino embeera gye mulaba gye tukaaba economy, musana ogutazikira, busungu bwa Allah. Abaana okubanga tebakyawuliriza bazadde, busungu bwa Allah. Kyaki okulya ebisiyaga, busungu bwa Allah. Ki ekisobola okuzzayo busungu bwa Allah? Dua, kumulajanira Allah, kumusaba tujje mu mbeera eno mwe tuli. Otherwise mbeera nze nolaba erisajja erikulu lyemoola n'erisajja linne waalyo lyambadde gawuni, likuta akamuli, la hawla wala quwwata illa billah, tebinywegera. Kwe wamutuusa mu luumu batandika batya nti weeyambula after kiki ekiddako? Obusi busungu bwa Allah ensi wetuuse. Naye ekisobola okuzzayo obusungu bwa Allah, baganda bange abasiraamu ne bannyinaze, kulajanira Allah, kumusaba. Ebisobola okukwata ku bano olwaleero ab'eŋŋanga okwaziina kwaffe busu, kubasabira dduwa. Eyo kampuni tewajja kuyita myaka 5 oliwulira amawulire gaayo. Eno eddiini tebagizanyiramu, zanyira ku birala, naye si ku mateeka ga Allah ge yassa. Mulimu abaddu nga bawanika emikono gyabwe eri Allah ng'edduwa zaabwe tezirina jjiji. Ogaana okwaziina? Asiraamu bawoggana, abalokole bakola ki? Ababeera mu kaliyoke abo, abakuba disika, abatambulira ku mmotoka ezo bayita abantu mu bikolwa ebyobuseegu, balokole balinnya ne baasi. Buli oyita kasitensini muzindaalo na mulokole, n'obwana obuto bufuuse bu pasita buleekaana. Kisooka eno ensi si yammwe. Ya Allah, bw'aba alina amaanyi g'abawaddemu amatonotono, saagala mwerabire nnyiniyo. Eno eddiini yaani? Naye tutunuulidde meeya w'ekibuga Haji musiraamu, minisita wa Kampala Hajjati musiraamu. Twagala okuwulira ku ddoboozi lyammwe ku ishu eno, kuba mbadde ku mawulire nga baga nti KCCA egenda kuyisa ebiragiro ku maloboozi agasitulwa mu kibuga. Twagala okuwulira ku ddoboozi lyammwe nga mmwe abaki. Siraamu bangi bali mu KCCA omwo tebalina na muzikiti gwabwe we basaalira, naye nga bayitirivu, naye nga n'omuzikiti gwabwe ng'abasiraamu abali mu KCCA tebagulina, naye nga ate mwemoolera ku kwaziina. Biwandiiko nga bijja, simanyi kampuni yani, simanyi kampani advocate ewandiise. Kale webanga ddala muli balooya mwasoma, we mujja okutegeera eno eddiini yani ya Allah tebagizanyiramu, uzanyiranga ku birala, so si ku mateeka gani ga Allah. Naye mbadde ku nsonga ekigamba nti addua, okusaba Allah, sababun lidafi ghadabullah, ensonga ezaayo obusungu bwani bwa Allah. Faman lam yas'alillah yaghdabu alayhi, buli muntu yenna atasaba Allah, Allah amunyiigira. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba man lam yas'alillah, yenna atasaba Allah, yaghdabu alayhi, Allah amukola ki? Amunyiigira. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati, beekuluntaza mu kusaba ne batasaba Allah. Bani tuyitirize nnyo okusaba Allah. Wala yuraddu alqadaru illa addua, teriyo kizaayo kadari, bintu Allah bye yagira okujjako kola ki? Kusaba Allah. Buli woosaba Allah bye yakugerera, Allah asobola obbizaayo nakusaba, nakukyusiza mu kadari. Yakugerera okuba omugumba n'osaba Allah nakuweza ddi. Yakugerera okugobwa ku mulimu n'osaba Allah ne bakuzza ku mulimu. Yakugerera Allah kino n'omusaba Allah n'akikuggirawo. Tuyitirize okusaba, temugayaalirira kusaba Allah
musabire nnyo abaana baffe, sabira nnyo ezzadde lyo, sabira nnyo baganda baffe abaatukulembera mu kufa, abaafa nga baki, nga basiraamu. Tubateekenga nnyo mu dduwa zaffe, basabire. Oba olyazaamaanyiza nnyo omuntu ali wansi w'ettaka obutamusabirako dduwa, kulajanira Allah ga nti ayi Allah musonyiwe, musaasire, muyingize ejjana, mugaziyize entaana ye. Kyeyeetaaga ye takyasobola kusaala, takyasobola kusaddaaka, takyasobola kgenda Makka kukola umra. Yeetaaga ki? Duwayo gwe. Muve mu duwa zino ez'omuzannyo zemubeerabeeramu nga naye kibatutte si kusaba Allah. Ate basabira kitaawo oli mukyere otabula, boolese si be balumirirwa kitaawo okusinga ani? Tuula ku musaalo gwe, ku musaalo gwo mu nnyumba yo oluvannyuma lw'esswala, laajanira Allah akusonyiire mukaddewo, akusonyiire mukyalawo, akusonyiire maama wo, asonyiwe baganda bo, atutaasa ebizibu by'ensi eno. Bani tusabe nnyo era tumulaajanire Allah subhanahu wa ta'ala. Saagala kusukkaawo, naye nga meseji yange tetugayaalira kola ki? Kusaba Allah. Timuzanyira mu kigambo ky'okusaba Allah, kyalaga wala, kiragiro kye. Katonda yatulagira okumusaba. Ntegerekisi? Saba Allah, mutende n'amatenda amalungi ngeri gye twasookera. Omutende otya, otandika otya okusaba, ofundikira otya edduwa. Nenjogera n'ensonga ezaaviirako bali Allah okubaanukula. Lwaki yabaanukulanga? Muddeeyo mutunulire ensonga ezo. Ntegerekisi? Wenja okutandikira omulundi ogujja, era ninayo n'akanyomerako okuyigiriza edduwa ez'enjawulo ze tukozesa mu kusaba mu nsonga ezaki ez'enjawulo, kubanga abantu abasinga baagala kutusabira. Naye njagala naffe tubeeko edduwa ezaffe ze weesabira. Leka kunyumira buli kiseera munsabireko, seeka jangu nsabire, seeka jangu nsabire, buli kimu bakusabire, buli kimu bakusabire, buli kimu bakusabire. Era nabaga nti edduwa gye mutannaba kusaba baseeka kubasabira yakwegatta n'abakyala bamu. Tega nti bismillah Allahumma jannibna shaitan wa jannibu shaitana, eyo kaje mutayitirako bamaseeka. Naye buli kimu jangu nsabire, buli kimu gw'osabako ddi lajanira Allah, mwegayirire, musabe Allah. Eyo gy'oli ku kyeyo musabe Allah. Ate abantu fo ky'okusaba Allah beemoola bwemoozi. Omuntu ali mu mbeera mbi, nfo ky'okulajaniramu Allah mujje mu mbeera embi, ali mu kwemoola buki? Bwemoozi. Bani tusabye Allah nga tuli serious. Tegerekisi? Ensonga zaffe Allah ajja zikola ki? Ajja kuzaanukula, era ensonga zaffe Allah ajja kuzikolako. So mukkirize nkome wano olwaleero biidhinillah, nzize leeti naye man la yudraku kullu, batugamba nti kyotasobola kufuna kyonna la yutraku julluhu, era tokirekanga kyonna nekikola ki? Nekigenda. Obangako kyofuna wadde kyonna tokikoze eki? Tokifunye. Kale katukomaawo biidhinillah omulundi ogujja inshallah bwe tujja okutandikira, era nga mbakubiriza nga mmaliriza ti omwezi gino gye tulimu gibalibwanga shahrul giras, myezi gya kusiga. Tusiga ki? Tugenda kungula mu Ramadani. Ayagala okusiiba obulungi Ramadani alina kusigira wano. Yitiriza nnyo okukola emirimu emirungi, yitiriza nnyo okukola tawuba, yitiriza nnyo okukola istighfar. Kola emirimu emirungi, kati saba nnyo Allah, okole ibaada ez'enjawulo. Ogenda otuuka mu Ramadani ng'okungula buki? Bukunguzi. Mu Rajabu muno mwe tuli oli mwasigira, ate tomala kutuuka mu Ramadani ate n'oyagala okole ki? Osige. Ramadani yakola ki? Yakungula. Kati weemanyiize kuyimirirako ekiro. Kyovula tuba twakasaala ennaku esatu n'oleeta amaanyi ag'ekika ekya waggulu, olumalako wiiki n'ogweri.
kiki onafuye tewasiga kati siga nga twetegekera okuyingira ki Ramadani. Saba Allah nanyini kise kyakulembera obusungu bwe atuteere emikisa mwezi guno gwe tulimu, ateere emikisa mwezi guno gwa Rajab, era ateere emikisa mwezi ogwa Shaaban, atuwa okukoleramu ibaada ezinatusinkanya eri Allah nga Allah atusiimye. Tumwegayirira Allah olw'ekisa kye ekyakulembera obusungu bwe atuuse mwezi ogwa Ramadani tukungule ebibala ebigulimu, tugusiibe imanan wa ihtisaba, atukingiriza embeera yonna esobola otulemesa okubeera nga tusiiba, atuwa okuliisa bannaffe abali mu bwetaavu, atuwa okukola ibaada ez'enjawulo. Tumwegalira Allah subhanahu wa ta'ala tutaasa obuseegu obweyolesa eri ensi eno, atuwonye ebizibu by'ebisiyaga, atuwonye ebizibu ebirimu obusungu bwe. Tumwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala atukingirize emitawaana egituuka eri ensi eno, atukingirize musisi, atukingirize amataba, atukingirize endwadde embi ne baganda baffe abafiiridde mu Siriya mu ttake. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasiraamu obasaasire era obasonyiwe obayingize ejjana, naffe otukingirize ebyo ayi Allah ebyabatuuseeko obituwonye. Innaka ala kulli shay'in kadir, innaka ala kulli shay'in kadir, innaka ala kulli shay'in kadir. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Buli omu kwatako muno mu ngalo mugambe nti tulwanyise ebisiyaga. Naam alhaji gobuuza katwazine tusale. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Nesuulira obulago bwakufuddeko ate oli wala. Eno twali tusoma naye wano emyaka giri nga be bakuukutivu mu ddalasa, naye yaŋŋamba wiiki ewedde nti bwekya covid yaggwa abadde tamanyi nti ddalasa zaggwamu zaddamu. Yakakitegeera toseka, yakakitegeera tetumanyi gyabadde, Mungu yamanyi naye. Naam. Yes. Kisookera ddala omuntu tukkirizibwa okumwogerako ekirungi bwe kiba tekyonoona mirimu gye, okwagazisa abaki abalala. Kasita kiba kirungi nga kyagazisa abalala yajuuzu, niwe kiba kyonoona emirimu gye naddala nga mulamu nga kiyinza omuleetera riya tokyogera. Naye bw'aba amaze okuvaawo tibannayo omusajja yazimba omuzikiti ogwo abadde agulabirira mu mumanyi yoyo Allah gwe yatutte. Ntegerekisi olw'okwagazisa abaki abalala. Nze nina wali omusajja ekyengera era bannaye Allah gwagenda okuwejja n'agenda gimuwa. Nina omusajja ekyengera ayoola kasasiro amuvugira na kagaali, yagula poloti n'azimba omuzikiti yekka bwogwo. Si kasasiro ow'emmotoka ate si kasasiro gwafunamu ssente, wabula jjo ntwalire kasasiro wange ono munsuulire eyo. Naye yagula poloti enabbinga eri mu bataka. Naye bw'omulaba ng'ali mu kombati ey'akasasiro tosobola na kuliira mmere waali. Naye yagula poloti n'azimba omuzikiti ye ogutali gwa kusondera, gyeguli enabbingo mu bataka. Kasasiro alimu ssente mmeka? Si kasasiro ow'emmotoka, ow'akagaali bamuwa 2, 5, 10.
neyetika akakutiya nasuula mu nsiko nasuula eri ku kagaali ka bicycle naye yazimba masjid. Oyo mumanyi waali mulamu. Ntegerekisa kakati ejjana abo boogerebwako gwe atayoola na kasasiro ng'osuubula na China olina n'amataka yiika na acres otikkula tuleera osobole okwagala owakasasiro wazimbira omuzikiti ate butyammwe abalina akeedi owakasasiro musiraamu oyo buli wemutunuulira andeeta amaziga ku mutima. Mujje ekyengera mubalageko oba wotuuka ekyengera buuza ani ayoola kasasiro wano olaba omusiraamu oyo ayiikula ebintu ebikyafu naye mwe yajja sente n'azimba omuzikiti yekka ogutali gwakusondera gyeguli era gusaaza nejjuma. Bino byembanyumiza si byewala ebinaba kuyitako myaka 5 oba muyinza okulowooza nyumya ku mulembe gwa Amini abya John. Kakati tubanyumiza abantu omugagga naye yeekubemu. Cheeka waliwo omuntu ng'alina ssente nga tazimbanga ku muzikiti wadde n'ogguliramu eddinisa. Waliwo era omugagga gwe nalabako omu eyakuulamu eddinisa mu muzikiti nga tebamwogeddeeko n'abuuza imaamu, ffe tuyambye obusiraamu bwa wano naye buli woyogera ku jjuma temunjogerako. Abavubuka ne bamugamba wakola ku lwani oba toyagala twala eddinisa lyo? Yajja ne batabani nabagamba mulijjemu ne balijjamu n'alitwala ng'ate mugagga. Naye omuntu omunaku akola omulimu ogusembayo okuba ogwa wansi n'azimba masijidi gwe Allah n'akuwa sente, olina akawunti zijjuddeko sente, ozimba apartment, olina yiikazi tosobola nag'abasiraamu bajje bazimbe wano omuzikiti wadde amabaati agabula ku tosobola gawaayo. Bwetunyumya ku oyo tuba tumunyumyako kuba agazisa, kubanga abamusinga wano kabeera ono ashinda amusinga sente naye yazimba omuzikiti. Bwegenda ekyengera obuuza ani ayoola kasasiro mu kyengera muno, si kasasiro owa tawuni kanso nantwalirayo obuntu bwange n'azimbamu omuzikiti. Ntegerekisa kaakati diro takkirizibwa kwogera ku muntu yafa n'obumogo bwe nga tetubumanyi. Lwaki oba obwogerako? Sajja gwe mulaba yafa okimanyi yakolanga bwati, kimanyi yanywanga sigala, onyumizaani? Muleke yafa okujjako senga yakola ekintu muluki mulujjudde mu lwatu nga kiri openi, naye omuntu ekintu kyali wakati we ne Allah, bumogo bwe musabire Allah. N'abantu baali tebakimanyi, lwaki okitegeeza abaki? Abantu. N'oyogera ku mufu nga yafa n'obumogo bwe, naye bw'aba yakola ezambi liri openi oyogerako kwewaza abantu zambi olyo temubeeranga gundi mulaba ekyamutuukako. Tegerekisa ekyo kirala, ekyo kiki kirala. Naye omuntu bw'afa n'obumogo bwe bubadde wakati we ne Allah bumulekere. Allah yajja omulamula kuba teri muffe wano awona kamogo taliyo. Ne bw'aba asiba ekitambaala kyenkana ki taliyo wano awona kamogo, ng'era wakatadde mu bantu beewuunya teriyo. Gyali ani wano mufa awona akamogo? Ali ludda wa? Nga yazaalibwa ddi? Ng'ani amuzaala? Teriyo muffe wano awona kamogo. Era neewuunya kufuna budde busojjola bumogo bw'abalala. Fa ku bubwo. Oli yafa muleke ne Allah we, kuba kyomwagaza. Ate omuntu agenda n'abeera mulamu ng'alina ensobi z'akola nga temumugambako, si bwe kiri? Ate n'amala okufa n'otandika okubaka omuzindaalo okutegeeza buli muntu. Omuntu mutuukirire nga mulamu kuba omwagazisa obulungi, omwagala Allah amuyingiza ejjana, omulabule muge munnaye muganda wange
kino kyokola kiki gendayo naye ate bwamala okufa abantu tebabitegedde ate obiteeka mu public ate naffe twebikkirire mwige okwebikkirira lwaki weswaza abamu tebebikkirira n'okubikkirira abalala Sheikh Yahya yanyumiza Sheikh Ali Yahya yanyumiza omusajja omu yali ku mukolo gwa shukuru ng'ayozayoza mukyala we okuva e Makka n'asituka n'agamba baganda bange mwe bali kujja ku shukuru ekyantwaza maama Amina oyo e Makka neiba wange wano yali atandise omusumbuwa nensalawo mutwale e Makka n'omwana oyo natandika omubuusabuusa era namala kugenda ku DNA wootabadde musaayi gwakomyewo nga mulungi situka kabudo otole ku salaamu kyana kito myaka 10 salaamu aleikum kati omwana oswaza waki era n'omukyala eyakava e Makka oswaza waki akati omukyala we yasituka okwogera ng'akaaba n'agamba naye mwe bali kujja kushukuru byonna haja abyogedde sina kyengenda kwogera salaamu aleikum lwaki oswaza omukyala nga n'abazze ku shukuru tebategeera nti neiba amusumbuwa wali omukyala gwe batasumbuwa mu duniya muno lwakuba tolaba bulabi babo abakyala babasumbuwa basumbuwa n'ali olubuto Mungu akukingiriza bukingiriza n'otalaba bamusumbuwa kuba gwe kenyini aseka musumbuwa baba nammwe kakati owuwo gwosuubirayo tebamusumbuwa gwe nga wosumbuwa ababalala n'akuyitako n'otunula n'otuma ani wani oyo kaka kyali katu yakawasa naye basumbuwa owuwo ntegerekise ate teri mukyala mu duniya muno mubi oragaze omukyala wange mubi teri amusumbuwa teri mukyala mubi kullu saqitun laqitun buli ekisuulibwa waliwo akironda oli alonda n'empiso nage ejja kukola ekikwanso bakironda gw'omulaba ng'omubi waliyo amulaba nga mulungi nga matabuta nago wakugogolako kizigo bwoti kizigo kyokka tateredde ankolera ntegerekise akali n'olwensonga eyo tuyiga okukola ki okwebikkirira tubikkirire n'abaki naye kikuswazisa mukyalawo kiki kati ekyamutwaza mbu e Makka agenda afune ku imaani neiba aleme omuggira ki n'agamba ate Mungu yansaasira neiba yasenguka nawo yagenda singo kaliraba obujega bw'ekika ekyo gw'oswaza mukyalawo naye yali amusumbuwa yakola ki yasenguka n'omwana gwe wali obuusabuusa DNA azze mwana ki kati ekiba kikwogeza ku mukolo kiki n'okutegeeza abataamanya lumu nabuulirizaako nalaba ekikolwa ku TV ku Bukedde ekyomusajja twasanga naye wano kwalidina eyali e Dubai eyayita omukolo gwa shukuru n'ayita abafamire n'aweebula mukyala we n'ajjayo data ng'ebibadde bitambula n'abaga amutwala omwana wammwe ku byenda bye waayita emyezi ena ne baddiŋŋana kati kiba kiki ayina omala omuswaza mulujjudde ne ku TV ensi akatambi ako temwakalaba ate ne baddiŋŋana era kati bali butoola mu bufumbo muyigge okubikkirira bikkirira Sheikh naawe toteredde gwe kennyini nga bw'otateredde ne mukyala otateredde okuggyako ekikolwa nga fahisha mubayina kikolwa kyaki kyalwatu kyeyolese n'ekitali kyalwatu ekyeyolese otubuulira kyaki nga naye mukyalo yatandise kuttotola olaba abawaabira buwaabizi w'abamaseeka ne muvaako waya wanduupye waseeka bosi genda akufumbirwe
genda akuwase mutuswaza mbamaseeka ate olwo eri Allah gwovaako buviwa ya mukyala kukuloopa wa imaamu ono Savviiri wagambye waki Savviiri yeyakuwasa wanaakuwaki Savviiri kati njagala osibe ebintu byo paka wa Savviiri abasajja bwe batukola naga nze tombuulira baseeka oba gweoyagala ngenda kuvuga paka mu maka ga bosi naye nga ne gwe bavuga tomumanyi naavuga tomutegeera wabula ekimusumbuwa butamanya mukkirize nga babaloopeko oluusi oba baloopako mukakkana mutereera bangi abateredde nga bamaze baloopa mbasitule wano basatu sibalaba naye olwokuba mmanyi ekigambo kyokubikkirira sikikola ki sikisobola naye nga oluusi oba baloopako mukakkana mukyala nakuloopa tomuwa sente za mmere namala okuloopa naga seeka nkiyize mubutuufu mbadde naye kale inshallah kantandike nga tokimanyi nti omukyala alya tunayogera biki tuleke ki naye mmwe olubaloopako nemuvaako wayo naye ate mmwe mukubaswaza banaye tubikkirire ate tukole ki twebikkirire ntegerekisi okumanya omusajja yanyumiza ebigambo kyekisembayo yagamba baali ku mukolo e Nakasozi ku mukolo gwa kumanyagana naleeta abaana bwe bati bamanyagana aga ono mwana haramu namuzaala mwana haramu ono wa halali oli mwana haramu ono mwana haramu nagamba ne Hadija gwe namuzaalamu ali wano ye first born we Hadija tola ku salama wallahi billah namuga tola ku salama kyokanga Hadija zene bawe era maka gafiiraawo awo wennyini Hadija yakweka ekyama kye teri akimanyi n'omusajja gwe yali alina tamanyi nti alina n'omwana inaga omwana namuzaala mu Hadija wuliawo tola ku salama nga bbawo awulira abo abasajja gyebali hadith obanyumya tokoma nakoma tuyige okubikkirira twebikkirire tetuweebuula baki abantu kye batamanya kireke Allah ye muki emusonyi musomo ogwo nja gusomesa mu bugazi bwe tuli batumaze Ramanzaani okubikkirira omuntu n'okwebikkirira obuteeweebuula subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh